ow'ekitiibwa Bobi Wine yayimba oluyimba n'agamba nti oli buli lwakufuula bbeega ajja ne mu maka go n'akukolera amateeka. Abasajja abazungu bakyeruppe be batugabirira kati be batukolera amateeka. Gwe bw'ogamba ng'Omufirika ti ebisiyaga tetubirya tetubikwatako muziro gye tuli setabu bonga baga tukumye sente za Global Fund. Kakati bwe natudde ne ndowoozaamu ku nsonga ya Nssf gyewaguse okujja etomere from nowhere, kubanga okuva obuto nze newensomedde wonna nga tusoma ku kitongole kya Nssf tikiterekera abantu abakozi oba abakozesebwa ensimbi, kikozesebwa ez'obukadde. Saakiwulirako n'omulundi n'ogumu n'olunaku n'olumu nti ekitongole kino kiterekera abantu ba Nkuba Kyeyo oba abakolere bweru wa Uganda sente. Kakati bwe nalowoozezaamu ekintu kino ekya Nssf ekyazze nti ne bwe tunayogera okusuula ennyenje ne tusiita n'ebigere, kintu kino kyazze lwaki? Kuno okufumitiriza kwange nti oba oliawo gavumenti enoonya bwejja emisolo egy'enjawulo oba sente ez'enjawulo esobola okugenda mu nsawo enzibizi zikole ebyo sente za World Bank bye zibadde zikola. Kubanga gwe bwe bakuggyako sente nga Kadama ng'omukubi w'Ekyeyo bajja kuzikuwa eyo mu myaka 60 ng'okaddiye ogenda kaddiwa ddi n'abamu ye temujja zirondola. Kitegeeza Nssf oba ne sente ezo gavumenti esobola ozeewolako n'ekola byeyagala. N'olwekyo kino kye tubadde tubagamba, ensi ekyuka, weetegekera ebijja mu maaso. Kati tokaddiye, tolemadde, tolemereddwa kukola, tebaganye kusasula, naye sente z'ogenda okufuna ziyinza okuba tezikumala. Bw'oba obadde ofuna emitwalo 9 nga mu Uganda otuusa 78, Nssf eyinza okugamba nti tujjako 10 oba 15, ogenda kusigazaawo emitwalo 65 zinaakusobozesa okusomesaako abaana, obaliise, obambaze, obajjanjabe, era oguleyo n'akapuloti, oba abaana bo bakubeera mu muzigo forever and ever. Kakati what is next? Omuzungu kyabuuza. This is it. Era kyekyo tubadde tubagamba ffe nga KPJ enkola gye tutaddewo oba gye twabateerawo katwongera ogikkaatiriza, kubanga kino ekya Nssf yadde bakyogedde ne bakinaba kyakujja tekigenda kujja mu financial year eno. Mu myezi 4 oba 5 tukugamba nti ng'okyafuna sente z'ofuna nga tezinavaako Nssf tukutereddewo puloti ya bukadde 4 essemuto. Kwata akakadde kamu then olete emitwalo 75 buli mwezi okumala emyezi 4, oba kwata obukadde 2 obuleete then osasula emitwalo 55 okumala emyezi 4. Kwegamba jangu ne planning yo etulaga nti osobola okumalayo ettaka lino mu myezi 4 ne bwe tunaaba sijje tulina ffe kasa tulaba ng'osobola oddimalayo mu myezi 4 by December ng'osobola okumalayo sente zo. Bwe kiba kiganye nnyo by January kale nga kiganye nnyo tujja kuyamba ettaka lya kyapa 5 ku 10 gwabadde tutumanyi abadde yakatutegeera 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Ate tulina n'enkola y'emu ew'obulenzi w'obukadde 4.5. Ffe mu nteekateeka eyaffe tugamba sasula akakadde kamu emitwalo 3, osasula emitwalo 64 buli mwezi okumala emyezi 5. Nti ekya Nssf kinaagenda okujja at least ng'oli secured ng'omanyi nti ninayo puloti yange 5 ku 10 ate nga yakyapa. Ettaka lino lye twogerako weriri walungi, amasannyalaze n'amazzi weebiri. So
leka kunyigirizibwa kubanga wezinasigala emitwalo nkaaga tugenda kugula ttaka ogenda kuva ebweru okoze nnyo okaddiye amaanyi go gamaliddeeyo naye nga sente zo ziri mu Nssf you can't access. Nze n'essaawa zino sisobola ku accessinga sente ezo naye kiwalata kikino envizize I can't. Ate nga gye ziri naggamba nti ng'omusaala gwange tegunnagendayo akakalike kasooka okuvuga your Nssf account has been credited with what? Kyesirina kyesobola ku accessinga kubanga tebannatulaga nteekateeka nnungamu ntuufu mwe bagenda kusalira sente zo. Tetumanyi wabana abongeza balyoke basobola okubajjako Nssf n'emisolo emirala nekinaki. So fenga KPJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa wano Kawempe okulirana ofiisi za NIRA. We are a registered company. Tutunda ttaka lya byapa byokka. Jangu tukuyambe mu mbeera eno. Wakiri omaliriza ekyo ogambe nti ebisigadde kangende mbikolere Uganda naye nga nina kapuloti kange 5 ku 10 kyapa ate lwakuba ngamba ka but it is a very big plot of land. Wakiri omaliriza ekyo ogambe nti ebisigadde tusangibwa mu Uganda naye nga nina kapuloti kange 5 ku 10 kyapa ate lwakuba ngamba ka but it is a very big plot of land. 5 ku 10 tusangibwa wano Kawempe okulirana ofiisi za NIRA. Tukulinza okuweereza suweteeketeekere embeera egenda okujja. Bannayuganda tumanyi nnyo era twagala nnyo okukolera ebintu ku ssaawa esembayo. Olyoka opa kukola okuba bakireese tukugamba bulijjo nze nabuuza nti gwe wagenda ebweru n'otuuka okukola ebweru n'okuba ekyeyo nga tomanyi nti oli kaddiwa. Lwaki Nssf yeyagala okuterekereza obukadde? Ye ez'obukadde ze bakuterekera nga ne bwona okaddiwa tosobola za accessinga kubanga ffenna tetukaddiyira kyekimu. Waliyo akaddiyira ku myaka 4 n'omusanga akaddiye nga sente zazeetaaga. Waliyo akaddiyira ku myaka 3 because obukadde bano kye batamanyi si myaka. Singa ogudde kabenje n'olemala n'obanga tokyeyinza okaddiye bo bakulinza nkaaga 5 ku myaka 3 okaddiwa. So nga weetaaga okwaccessinga sente zo tewali ngeri ndala gy'osobola kuterekamu sente zo gy'osobola kuzaccessingamu mu mbeera yonna okuggyako ng'ozitadde mu ttaka kubanga ettaka teri kabbeeyi. Bwe tuli kuguza ku bukadde buna olunaku lw'olimazeeyo ng'ofuluma woofiisi eno oli najja nga yeemamaaza nga waligula obukadde buna olunaku lw'olimazeeyo osobola odditunda obukadde 5 n'ekitundu oba 6 oli mugeyo ekyapa weekiri kisoboka. Naye olunaku ate bw'omazeeyo emmotoka katugambe ogenze mu bond oguze Touareg motoka ya kabi bw'oba ofuluma bwoti mu bondi n'ogamba naye ne bw'oba osazeewo okudda mu bondi yennyini w'ogiguze bagisala akakadde kalamba nga bakuyambye esala ssente naye ettaka bw'oba ofuluma bwoti w'ofiisi liba lirinnye. So jangu ku KPJ Dream Goals Consult Limited tukuyambe. Nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Ventino Magunda ebuwenda buddu bukoma nsimbi. Jangu tukuyambe. Tulina ettaka mu bitundu ebyenjawulo. Tulina emukono kabimbiri obukadde 6 n'ekitundu. Zirobo obukadde 12. Bugema obukadde 2. Gayaza Kiwendo obukadde 25. Gayaza Gita obukadde 35. Manyango obukadde 6. Tulina Kibibi Phase 1 obukadde 10. Kibibi Phase 2 obukadde 12. Kajjansi nakigala n'obukadde 45 gokka. Tulina wano e Kawempe okulinaana Muslim obukadde buli 15. So mu mbeera yonna mwojjira osobola okutufunako ettaka. Tulina Busunju obukadde 7 osobola okutufunako ettaka. So leka kunyigirizibwa, leka kulindirira binaddirira.
ndikirya jjo bakimutika totancha n'olinza ggulo Linda Kigweyo yafumita mukira Linda Buwere yawanguza Buvuma ezo zonna engero Omuganda yazigera ng'akuyamba weeteeketeeke olw'ebyo ebigenda okujja nti if you think of doing something do it now kikole kati eyo ye KPJ Dream Goals Consultants Limited. Ngenda kutadayo ka video ka Semuto ukalabe ulabe Semuto bwafaanana tuyoke tugende olyokotegere kinjo Okukola melodingo chali na musenge Wano mu KPJ Dream Goals Oyagala lya chabo tunda ononya Kadi twekwate ffe Tuzimba n'ennyumba ozobopunta Wano mu KPJ Dream Goals Tukuba plan z'amayumba kati twekwate Kadi twekwate ffe Turning dreams to reality. Ndaba omulungi wano wetuli bayitawo Semuto. Semuto kibuga ekyakulira ddala obulungi era nga wano wendi ye roundabout yennyini. N'olwekyo gwe andaba njagala okutegeeza nti wano we tuteredde estate Amakula. Obuuyi buno ekkubo eryo lyolaba litambula ne lidda ebusunju mu Mityana district owetera wali ewamika n'oyunga wa lijje lisigala ligenda lyerigenda ku ttaka lyaffe ero liyitamu paka Kapeeka ate lino eridda wano lyo litambula paka Wabulenzi Nakaseke Luwero district yonna side zeeyo kati lino lyo ne lyoka lisigala nga ligenda e Kampala
kwaniriza nnyo nze kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Byotekwa Magunda ebubenda buddu komansi tukuleetedde estate amakula naye nkulabula ettaka lino olwaliro vidiyo eno ngikoze ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'omunaana nga 11 ogw'omwenda ettaka lino tugenda kulyongeza libeere ku bukadde 5 n'ekitundu puloti eya 5 ku 10 naye olwaleero puloti eri ku bukadde 4 ate mu payment plan esinga obwangu okola otya osasula akakadde kamu then n'osasula emitwalo 75 buli mwezi okumala emyezi 4 gyokka ne weefunira puloti eno 5 ku 10. Tawuni eno eya Ssemuto ekulidde ddala kubanga tawuni yennyini Ssemuto yeyeetwala eguze naye ate jjukira nti Ssemuto alinaanye n'ekapeeka industrial area. Kitegeeza wano walungi nnyo tawuni wano wendi osobola okutambuza ebigere kilomita 3 zokka n'otuuka wali estate yaffe amasannyalaze n'amazzi weegali. Bannange olinda jangu olwaleero weefunira ettaka lino 5 ku 10 obukadde 4 bwokka naye ng'osasudde akakadde kamu at first. Tunuulira ekibuga bwe kifaanana kibuga kirungi nnyo kibuga kya mulembe n'olwekyo jangu ku KPJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa Kawempe okuliraana woofiisi za NIRA ku 0700 34 10 ne 0757 62 92 ate era ffe tulina ettaka ew'obulenzi nayo promotion osasula obukadde 4 kitundu kati awo osasula akakadde kamu emitwalo 3 then nosasula emitwalo 64 buli mwezi okumala emyezi 5. Tulina ettaka Kibibi phase 1 obukadde 10 5 ku 10 Kibibi phase 2 obukadde 12 tulina ettaka Esiro obukadde 12 tulina ettaka Emanyangwa Gayaza Road obukadde 6 bukka obukadde 35 Gayaza Jita Gayaza Kiwendo obukadde 5 ate ne wano Esiro obukadde 12 mukono kabimbiri obukadde 6 n'ekitundu tulina yika enakase obukadde 12 jangu okuze ettaka ebulungi eby'omulembe ennyo. Mukwano gwange watuyimiridde ye feezi yaffe esooka eno tugenda kugisalamu yiika nga 10 zokka naye nga tutunda 5 ku 10 oliwadde mbogula 10 ku 10 n'okweyongera waggulu ne bw'oba oyagala yiika tukikuwa. Kakati wano ekinkozezza vidiyo eno kukulabula essaawa yonna wano tubadde tutunda obukadde 4 ng'otandika n'akakadde kamu then n'oleeta emitwalo 75 okumala emyezi 4 essaawa yonna okuva kati. Eno vidiyo ngikoze ennaku z'omwezi wa leero mmeka olwaleero 11 kitegeeza nti wezinaawera nga 1 ogw'omwenda 11 ogw'omunaana naye nga 1 ogw'omwenda kale nga 11 ogw'omwenda gwe mwezi mulamba okuva kati ettaka lino tugenda ddirinyisa tuliteeke ku bukadde 5. Kino nzize kukikugamba ttaka ddungi nnyo nga bw'oliraba amasannyalaze n'amazzi weegali tawuni gye tulimu eya Ssemuto ogiraba tulinaanye kapeeka industrial area. Kakati togamba nti saakulabula bino bye mugamba ati kati nammwe ettaka lyammwe mulirinyisa buli kaseera ye munnange value promotion tugikoze for 1 month tugikoze for 2 months now katugenda kubanga tujongerayo omwezi gumwe ebeere ng'ekoze emyezi emeka 2 batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa Kawempe okuliraana woofiisi za NIRA. Bw'owulira ekikwatagana ku ttaka jangu kati. If you think of doing something, do it now. KPJ weefunire ettaka ate nga lyajaba okuva mu KPJ Dream Goals Consult Limited abasangibwa e Kawempe okuliraana woofiisi za NIRA. Turning dreams to reality.